bwabanga ye taata wamma ddala naffe tetuutye. Ngambye bwaba ye taata tetwetaaga kutya. Haleluya. Bwaba ye taata then otira bwerere. Wanji mukulabako abaana ba President Museveni nabo kati bali mukweraliikirira school fees gye zinaava. Wanji Doachi, because they have a stronger father, okay, a rich father. The father will take care of that issue. Atolowooza abaana ba Obama nabo bali mukweraliikirira school fees. Wanji ate aba Trump nabo bali mukweraliikirira school fees. Wanji kati nzikiriza nange mbuuze kono taata gwobadde oyimba ne Museveni ani asinga akanyama akabode? Ndoza kali ndoba oli awo kati no Museveni we Uganda kakati ate on taata gwobadde oyimbako ne Trump ani asinga akabode mbya sente? Oli yasinga akabode mbya sente. Kati ekikweraliikiriza kyekiki bwabanga ye taatawo. Bwaba ye taata then buli weraliikirira obeera omofendinga. You are even disappointing him. Toza omulamu imba ndi gwe taata ni wewe baba omaze omugamba ye taata ne bagamba tula wansi noga nti omukazi w'ennyumba kati anaatera okukuba essimu. Kitegeeza oli munnanfuusi byoyimba si bwe biri. School fees kati zivuddewa kubanga tuzze wano bannange mu zino service omanyi no service wegijja mukagamba ebeeranga paying kira naye kwegamba era ssebo era oluvambu oti ng'ebizibu byo bikutandikako bwekito bwe kiri oli wakusasula n'okukirawo. Yimba byotegeeza taata ye taata. Gambako nti amiina. Tewazze mu paying killing service, wazze mu solution giving service. Gamba konti amina. Wazze mu family get together. Bomuntu bogenda mu family get together ne bobanga wavaayo ng'olina bye wabasobya abeeka ebeera opportunity obaganda bannange luli mu nsonyi we nakolamu akantu akatajja bulungi naye ngeri mwena gye mukuŋŋaanye wano munsaasire. Wazze waka era ono gwoyimbira kati gobadde ogamba baaba niwewe baaba oyo ye taata kati olina opportunity omugambe badde bikweraliikiriza olina engalo zosobola omukubira nakyo kigwe. How can you be permanently delivered nga tokyali wakusabira buli lunaku, nga tokyali wakuwonya buli lunaku naye nga ofuna gye bayita permanent deliverance? That is the way to go. Mukama wakwetaaga. Ngambye nga tokyali wakuwonya buli lunaku, nga tokyali wagoba mu dayimoni buli lunaku. Kama ibazime bameka abandi agadde obbasabira okuwona buli lunaku. Nikole emikono egigize giti igize giti negikoma. Bameka abagala bagoba mu dayimoni buli lunaku nga buli lojja wano wali agadde wabeera dayimoni gye tukugobako. Ate bameka baganize njagala bwe bazigoba zigendera mu nga tewali kudda. Kyoyagala kati bino byenkugamba bye bikuyamba okufuuka ekyo. Njogera ku principles of permanent deliverance. Biki byokola nobeera free from demons, free from bondage, free from sickness and disease. What do you do? Okola otya? Omanyi tulina abayambi ba bika bibiri mu bulamu buno. Waliwo omuyambi akuyamba nga ye ayagala kuwa ngege. Engege. Omuntu akuwadde engege bannaye tukkiriziganye aba akoze bulungi kubanga aba akuwadde enva ez'okulunaku olwo. Naye ate waliwo n'omuyambi omulala nga yayagala kuyigiriza kuvuba, akuwe n'obutimba, akuwe n'amalobo, akulage n'ennyanja. Yetaga bangege omuyambi ono yetaga baki
tagaba ngege yagaba butimba n'amalobo n'amala nakutendeka ne bavuba n'asunga n'ennyanja weri naga ndi weefeeko naye nga tolinawo ne mukwano gw'omulanga yagamba jangu eno nze njagala kuwa ngege jangu nkuwa engege buli naku nona engege ate nga esayidi ero olina mukwano gagamba jangu eno nkuyigiriza okuvuba nkuwe n'obutimba nkuwe n'amalobo waligenzeewa singa obadde olina one evening nga mwolina okukikolera wandigenze ku kya sayidi ki wangi siwulira nze byemwogera mulinga boogera olulija wandigenze sayidi ki naye nga byoyogera obwekakasa bwekito bwe kiri ebyo mwogera byogere mwagala ngege za buli lunaku mwagala ngege era abannakampala bagamba munange gwe walabyeko ye mwana ze bampa engege yange ngende ndye siri ku olwo bw'onona engege buli kawungeezi olina okudda buli naku onoddanga Yesu yagamba omukazi omusamaliya ti nze waliwo amazzi gengaba agagenda okuwonya okujjanga wano okusena bulijjo kazi naga ndi bampaago nkoyo okujjanga no mutundu kama yebazibwe ekkanisa ya Kristo eteeka okutuuka ku level kama ffe yebazibwe ng'oli delivered completely delivered ekkanisa eteeka okutuuka ku level ng'egaba butimba n'amalobo n'abantu kuyiga kuvuba gwe tusuubira okugenda emulago oyingire waadi ku waadi kubanga kati nze amazima twogere Kiganda nyinza okumala omwezi oluusi mala n'ebiri ng'emulago sigenzeeyo bye mwantikka bingi bulala kati nkola ndya bwe mba njagala ab'emulago basigale nga bawona nga no bawona endwadde zaabwe ntendeka ggwe n'ojjula omwoyo omutukuvu n'amaanyi n'oŋŋendera emulago n'osiibula abalwadde mu linnya lya Yesu kambako nti amiina n'osiibula abalwadde ekyo Samusoni kye yakola tugiyita the Samson strategy yakola atya yalina ensuku ez'Abafirisuuti ze yali ateekwa okwokya ate nga zaali nnyingi nagamba what a huge task that I have to do in a very short time Abafirisuuti bamunoonya kyokka naye ayagala bakuba ewaluma Samusoni naga nti kiwedde nfunye plan nfunye strategy n'akuŋŋaanya ebibe Bayibuli ga n'abisiba wamu n'abisiba mukira ku mukira bibiri n'abitugga emikira bibiri bwe yamala n'abikolezaako omuliro n'abita n'ebidduka byaddukanga bibiri naye ng'ebibiri we biraze byayingiranga ensuku z'Abafirisuuti nga nabyo binoonya kwetaasa muliro naye nga tebitegedde nti bimukoledde omulimu bwe byayingiranga olusuku lwonna ne lukwata omuliro ne birwokya kati gwe ddira ebibe bibiri 300 divide by 2 300 divide by 2 150 mu lunaku olwo yayokya ensuku 15 anoonya kukuba balabe be ewaluma bamupowe kuba lwali lutalo n'abayincapacitatinga n'abalemaza ne bawunga kubanga yabatondamu endowooza nti kirabika alina amagye mangi nnyo so nga yegga yakuŋŋaanya bibeebi n'abisiba emikira ku mikira n'abikolezaako mu ne bigenda bimukolera omulimu nga yasigadde atudde wamu yatuula wamu ebyo ne bigenda ne byokya ensuku mu lunaku lumu ne bikomyawo lipooti bwe bibanga ddala byakomawo ne biga zonna ziweddewo by the evening alina ripooti nti olwawali lwakutta omuliro n'olwawali Abafirisuuti baga nti omusajja atukuba atya alina amagye genkana wa ensuku yazookeza atya ne tutamukwata ne tutamulaba ng'azimaze abakubi ewaluma Yesu eno enjiri yali badde agyebulira kyalo ku kyalo gombolola ku gombolola muluka ku muluka ekyamuleeta wano yali ali mu kukwata bibe ng'abisiba emikira mukira ku mukira bwe yamala n'abita n'abiga ndi mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna ani awulira ngambeko nti amiina n'abisindika ku mission bagiyita goyi mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna kati Yesu physically teyeetaaga kgenda buli kyalo yatumayo nze naawe kati nange olw'okubanga ngezaako okukola bye yakolera ddala kyekikundeesa wano buli saa 7 otuule wano wangi kyekikundeesaawa
plan erichi? What is the game plan? Echikunde ekyatutesawo ekizimbe kino oba baleto kimanyi kale kiwulirire wano ekyatutesawo ekizimbe kino kukuŋŋaanya bibe tubisibe emikira tubite birumbe bikole birya. The question is, could you be one of them? And are you up to the task? Are you up to the assignment? Do you know why you are here? Omanyi lwaki oli mulokole? Omanyi lwaki oli mu kyaki? Oba olowooza ndi ggwe oli wakusabiranga buli nnaku okugobangako dayimooni bw'oleeta endala bwe tukugobake bw'oleeta endala bw'osomba endala bwe tugoba bw'ogenda bw'olya emmere y'olumbe bw'okoma bwe tugoba dayimooni bw'osikondoka bw'ovulula amalusu ejjovu bw'osesema bw'onywa amazzi g'abannabbi b'obulimba bw'odda bwe tusaba bagambye ekyo kyekyoka kyeteekeddwa okukola. Twagala kukoleezaako muliro kibe ggwe ogende yekyensuku z'Abafirisuuti mu linnya lya Yesu. Ani alina engalo nga zivuga nange nziwulire. That is the main mission. Main mission yeyo. Era that's why we don't care. Never mutaba banji nyo. We just want a few interested foxes that are ready. If you're ready. He needed only 300, but they got the job done. Come on, the foxes got the job done. Sukubazocha yina sigala nga alina happen. In fact yasigala alina mukafuka munga asaze kanywa chai olwama lubikolezako munaga ne bampe chai ne kasoli seta kagenda kama ibasi njagala okulaba mulokole gwe ng'oyingira obutale ng'obuulira enjiri. Njagala okulaba mulokole gwe ng'oyingira eddwaliro ng'obuuza abalwadde gwe ki ekikuluma nti lubuto teeka mikono ku lubuto ng'omusabira oyo ng'awona. Ogenda okudayo nkyanga yavuddewo yasiibudde yawonye ate gwe ekyekikuluma nti akataago tola amafuta mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amen. Njagala okulaba nga gwe gwokola otya gwosabira abalwadde. Eyo game plan eyo mission gye tulina. Naye ekyo kinaabaawo kitya nga naawe wennyini okyasikondoka. Naawe wennyini okyali mulwadde buli ddakiika. Naawe wennyini ovulula ejjovu. Nawe nyini bulatunko gamba ndi mulinnya lya Yesu emizimu egibadde mu kifo kino ku bulamu bw'omuntu yenna tugiragira gimuvemu. Ng'otandikirawo kuyuuguuma kyokka ng'ate emyaka wakamala 6 mu bulokole naye buli tugamba nti fire notaga kati egyabalala ogenda gigobadde nga n'egyo gyalemerawo. Buuza naye bakunendi egy'emizimu gyabalala ogenda gigobadde nga n'egyo gikyaleesa akanyaaga gisibya akanyaga wana. Jimanyi n'okugaana ssebo sijjagenda n'omwana waffe tujjagenda mutuveeko n'omwana baamutuwa. Ogenda gobadde emirala nga naawe okyalina egikulemerako. Kale egyo ekyakulemerako njiragira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu fire genda mu nsenyi enkalo mu linnya lya Yesu gikute okole emirimu gya Mukama. Naye wulira bwe giba ginaakuta tetugenda kuboggolera miboggolere kyokka bigwera. Yesu yakozesa strategy eziwerako bwe yali ng'agoba dayimooni. Waliyo gye yaboggolera, waliyo bwe yasomesa obusomesa ne gibavaamu. Wangi wali bwe yakola atya? Ate nze emyaka gimaze ku kituuti nyina ebintu byenjize. Ekimu ku byo tewannabaayo strategy egoba mizimu nga kusomesa muntu. Tewannabaayo strategy egoba mizimu ne giggwa mu muntu ng'okumusomesa. Kubanga ne Yesu yaleka akyogedde nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Kati amazima tebaboggola maboggole ne gayingira mu bantu basomesa masomeze. Bino byenjiboggolya ne gigenda ebyo mba ndi mukuwa quick relief first aid kikuveeko gyofunemu akategeera nkusomese. Naye emizimu egiba ginagenda nga ginava mu bulamu bw'omuntu number 1 ateekwa okutula wansi ne bamusomesa nayiga ekigambo kya Katonda n'akiyingiza kubanga kye ekigambo kyakula bulala muliro. Bayibuli ebiza nti ekigambo kyange si muliro. Kati bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu muliro gwennyini kifuukuuza buli dayimooni weebadde neefuluma. Amaanyi agali mu kigambo mangi nnyo ebitayogerekeka. Bayibuli ekiyita ennyondo eyasaayasa. Kigambo kyange si ennyondo eyasaayasa. Kigambo kyange si muliro bw'ayogera Mukama.
gemanya gakisinganibwamu ekigambo kyo tolina kyo kinyumiza tekirina gwe kitasumulula buli ayewa lwakuba ekigambo bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu emizimu tegyetaaga na kuleekaana nnyo nga gigenda era kyovula bakireetera n'abantu abamu okulowooza nti bo tebabeerangako na mizimu kubanga ejjaabwe bwe gyali gigenda gyagenda kasirise gyagenda mpolampola omanyi waliwo ze tuyita mukama kw'omukisa omanyi waliwo gye tuyita diplomatic demons egyo emizimu egiri diplomatic egyo gigenda kasirise gwe gibaddeko n'okuleekaana taleekaana awuliza buliza wati ogenda okulira ng'agira ati ng'omanya kati ogwo gugenze Mukama yeebazibwe diplomatic demons tezireekaana awulidde yagira bukiza okay lali sikitegeeranga ekyo nti masturbation mubi okay ng'omanya kanyenya bw'ati ng'olabira ddala gugenda era nga gumutadde ng'ekyakyenenya takiddamu ye ategedde takiddamu nali simanyi nti olugambo lubi okay nali simanyi nti rebellion mbi okay nga dayimoni egenda taleekanye naye dayimoni yekoze etya zino emizimu egy'omukyalo gye gireekaana ennyo naye gino egyabasoma ab'Emakerere banyenya mitwe nga gugenda kubeera Yesu engalo banga obitegedde Mukama yeebazibwe twogera ku principles of total deliverance which I believe ogyetaaga total deliverance olekera ogenda ng'okusena Yesu agamba omukazi Omusamaliya yali amazzi g'engabo bw'oganywa togenda kudda okusena buli kaseera ekiseera kituuka ojje mu kyaki ng'ekyakuleese si kugobako dayimooni ng'ekiseera kituuse ng'ekyakuleese si kusabira kuwona wazze kuwulira birala ebikuyamba ogenda mu maaso nali wano ku mandi ne mbagamba bassebo ne bannyabo bwe tuba nga tuli bagobanga dayimooni buli service tugenda kwogera ddi ku development tugenda kwogera ddi ku kuzimba ebizimbe tugenda kwogera ddi ku owning economy tugenda kubyogerako ddi ebyo bwe kiba nga buli ssaawa tulina okugoba mu dayimooni oseseme ofuuwe okole nzimbuuza tugenda kwogera ddi kubeera bannannyini mawoteeri kubanga ate nebyo tulina obyogerako saavisi yonna bwe tunajja nga tuzze kulaba gogo basesemya saavisi yonna tugenda kwogera ddi obeera bannannyini baasi ezitambula ku luguudo kubanga zo dayimooni twakazigobera emyaka 3 mu bulokole time has come abantu bafune total deliverance twogere ku development mu kanisa wali awulira ngambeko nti amiina twogere ku bitutwala mu maaso politics yena bamutututteko ajjudde mu basajja bakafiiri be baliyo bagabana ssente nga balinga abalina sponsor mu parliament abalokole batyayo kuba tukyali ku project za goba mizimu mu buli service tutraininga ddi abantu baparticipating in politics. See what is happening in America. So what in America? Just one man took over a chair. Took over and things are changing. The language is changing. Gwe bino ebirala byola bantu batugobeyo fa abadduga vunze bye sibye ntunulira toyina wammwe beere wammwe. Nze nyine ebirala ebirabikanga ebikulu. Omusajja n'akola statement n'agamba gay marriage is not for America. To me, that's a big statement. That's a big statement. Why? Because in him there is Bible. Mumutima gwe waliyo Bible awulira is an abomination. Awulira that's an abomination. Just one man. Ekintu fenna kye tubale tumanyi tewakyali ayinza kuddayo kukyogera mu America ekyo bwakyogera bamusiba. You don't joke with power. Power? My goodness. Omutuukirivu omu nga yalinye bw'ati mu kifo ebintu bikyuka. Come on, amen. Vice President Morocco plus n'ennimi ayogera. How many other things are going to change in there? I don't want to over expect, but at least akatono kenna akalabako kandetedde osubire nga ndi bannange twetaaga abantu abamanyi Bayibuli mu buyinza mu linnya lya Yesu. Tubeetaaga mu parliament balokole mmwe ngambiro yakulina ndi nyabo tuyambe dayimoni zikuggwemu mangu otuyambe ogende mu parliament. Tojja tugobesanga dayimoni buli nnaku.
twagala kwogera ku ngeri gye twala economy, twagala okutendeka abagenda okubeera bannannyini za akeedi, bannannyini moolo, bannannyini mawoteeri, bannannyini masomero, bamemba ba parliament, ba speaker, ba president, betukola. And it is high time we rise. Nigo tudize daimoni service yona tujifule ya kugoba daimoni kubanga gwaleta daimoni zo kuveri mu lumbe gye wagenda. Nitugoba nono nendala, nitugoba nono nendala, nitugoba nono nendala. Tubuza kunenjibira tugenda byogera ko di. Sajja batwala ko constituency. Yona nojibuza nga twali mulokole yesimbyewo. Bonola baba Akamada, Abdulaziz, Masitula, Maimuna, nugaba no kabi babasingani ba mu constituency na balokole baliwa. Bali mukobago bako daimoni. The earlier these demons go away and we clear them, tutandika okwogera ku bintu ebirala ebitwala eggwanga mu maaso, the better. And that's my approach and I can't change it. Ngambako nti amina. Siulide gamba nti amina. Kati ayina daimoni zagandi kati kitegeeza nge tokyazigoba nazo tujja zigoba. Nezo tujja zigoba naye bwe zimala okuggwamu. We have to talk about other things. We have to talk another language. Omusajja yasulanga mu ntaana. Yesu yamala mugobako daimoni. Kyekyaddako. Bible wanyi n'amugoberera. Bagenda okujja mulaba nga ayambadde bulungi, atudde bulungi, atandise okwogera ebyamagezi. Tiyali andi bwali kaseera wakugobangako. Bible gena atandika okugoberera Yesu. Nayogera ku musajja mu kitabo kya Makko, simanyi oba waliwo. Yesu gwe yafulumya mu kibuga. Yamufulumyawa? Yamufulumya mu kibuga. N'alyoka amuwonya amaaso ne gazibuka. Bwe yamala omuwonya amaaso ne gazibuka, n'amugamba atya, bwe bali basiibulagana, yamugamba atya? Toddanga mu kibuga kino. Toddanga. Nazeyo nenkola research nenzula ng'ekyo ekintu Yesu teyakigamba oyo yekka. Yesu ategeerera ddala kyekitegeeza and what it takes for someone to be totally and permanently delivered. He knows what you are supposed to do. So nga alina amaanyi mangi Yesu yali badde agamba nti I don't care oba ekibuga dangayo buli kawungeezi na buli kumakya ndaba wendi onkubiranga esimu nenkusumulula ontegeezangako. Ne Yesu agamba amafuta ag'okwonoona naye tagalina. Bw'amala okuwonya tayagala oddenga waliwo olwalira ate buli kaseera. Toddawo. Kama ibazi Yokaana 5:14. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba oli mulamu, toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Ani gwe bagamba ebyo? Ani gwe bagamba ebyo? Omwami ayamala ku kidiba emyaka 38 gwe babigamba. Oluvannyuma lwa deliverance, oluvannyuma lw'okuwonyezebwa, Yesu yamugamba weetika ekitanda kyo tambula genda. Bwe yakyetika omusajja yatambula. Gamba nti atambudde. Bw'atuuka yafuna challenges zonna muzimanyi. Aba 7 sida baliwo ku mulembe ogwo abakwata sabbiiti baamugulako olutalo lwa kumenya sabbiiti nga bamuvunaana lwaki wetise ekitanda ku lunaku lwa sabbiiti ate nga amateeka ag'ekiseveni side gakontana n'ekyo. Sajja n'afuna challenge nga talina bwayanukula bibuuzo byabwe, teyali musomese, tannasomesebwa, amaze okuwona naye si musomese, talina yadde olunyiriri mu Bible lwasobola okunokolayo ne ludifendinga faith ye. Kyovulaba nti okuwona kulungi naye bw'omalanga okuwona ate tula wansi bakusomesa Bible otegere engeri gy'ogenda okudifendingamu okukkiriza kwo, engeri gy'odifendingamu kyokkiriza, otherwise bajja kikusuuza. Omusajja baamuyugumya baamugamba ni akulagidde okyetikka ate nga ne Yesu tamumanyi. Ekisinga okutiisa tamanyi na gyali. Awo zoli ayaŋŋambye okwetikka ekitanda, zoli ayaŋŋambye, oli ayaŋŋambye. Lwaki bwe yakulagidde okwetikka tewasoose mubuuza mugataata okugenda twawukana naye kati gwe gwani? Akasimu ko nkakola nti okukafuna, bwe ngenda kuddamu nti okufuna bwe nziramu ne nemala nkola ntya?
ebintu yabibuuza yaduma budumi na kitanda kamabazi kati bamu arrestinze bamu challenginga faith ye ba challenging njagala gando oluvannyuma lw'okulokoka ojja kufuna nga abasomooza kyokkiriza naye oyina defense emala mu byawandiikibwa mu ekyo kyokkiriza okwedefendinga n'okuyimirizawo kyokkiriza bonna batagiina they are going to challenge you bagenda kukusomooza bakuzeeyo emabega bajja kunywesa omwenge nga totegedde ojja kunywa sigala nga tomanyi bajja kuchallenginga byokkiriza ate abamu abachallenginga balina more bible knowledge than you. That's why it's important omulembe guno tusome Bible mu linnya lya Yesu. Namba konti amen. Ngali yawunze bimusobedde Yesu amusanga. Yamusanga na mu yeekaalu ali awo naye amagadi. Yesu n'amugwako. N'amugamba ontegedde mukamange gwane. Tyanza yakutambuza luli. Badange yegwe. N'amugamba kano nga tonaleekaana nnyo. Nga tonaleekaana kankubulira ebikuyamba ebigenda okuyamba obutaddayo kulemala kubanga okuleekaana obuleekaanyi tekimala bw'onooba bino tobitegedde ojja kuwona olwaleero era enkya oddemu olwale kankubulira ekiggalawo oluggi lw'endwadde ne zitadda n'oziggalirawo ddala nga tezikyajja wulira bwamugamba toddangayo ababaddewo mweka toddangayo timwagala nakyogera nnyo kuba abasinga obungi muli girite toddangayo kola ki. Afterwards Jesus found him in the temple and he said unto him, see, you have been made well. You have been made well. Kati oli mulamu. Kati oli mulamu wabere yakyogera ndi kati ndi mulamu. Kyogere nga mpulira gamba kati ndi mulamu. Yesu kyamugamba munange kati oli mulamu ndozo ojjukira byoyiseemu ojjukira bw'obonyebonye ku kidiba ojjukira emyaka 38 gy'omazaawo ojjukira bw'atabadde yadde omuntu afaayo okukusuulamu ndozo otegeera kati we twogerera oli mulamu naye ekinaakuyamba okusigala ng'oli mulamu sin no more toyongera kwonoona lwaki okwonona kwe kuggulawo oluggi lw'emizimu ne giyingira nga bwe gyagala mu bulamu bw'omuntu okwonona kwe kuggulawo oluggi lw'endwadde ne ziyingira nga bwe zaagala abantu bonna baagala okukuloga tebakusobola okutuusa ng'oyonoonye bw'oyonoona ofuuka vulnerable bw'oyonoona ekikomera kimenyeka ekikomera ky'omuntu nga kyamenyese mu maka ge kyekiddako anji buli ekyagala okuyingira kyaddemba okuyingira nga tegiyise mu main gate kyaddemba okuyingirira yonna gye kyagala okuyingirira. That is the dangerous thing about it. Ekibi kyekikola lwaki sitaani aleeta ekibi mu bulamu bwo sitaani aleeta ekibi kubanga ekibi kino kimuyambako okumenya olukomera lwo olukomera olw'omwoyo olumenyeka ekibi kirumenya pa nosigala mu bbanga ng'oli vulnerable. Ate sitaani tali kupenetrate ng'okutuusa ng'amenya olukomera amala kumenya olukomera n'akwesogga nga vulnerable tolina protection. Gwokimanyi nti Samusoni yali muzibu nnyo okukwata ng'abafuukidde ezzike abafirisuuti ne bagamba tuli mukola tutya ne bagamba ndi muzibu nnyo omusajja alina amaanyi alinga kyuma alinga roboti musajja alinga vampire musajja boliiru nakkuba olina otomera munno n'atomera munne ne munne n'atomera munne n'atomera munne ne mugenda okuvaawo nga mwena muli bafu kwata oluba lwendogoyi bwati n'aluwuzuumya abantu 3,000 ne bagwa nga bafu okusitukawo nga bonna bafu. Ntwago sajja abafirisi bagani tuli mukola tutya mpaka lwabaawo ayabawo okubikkulirwa. Omanyi neri mu nsi ya setaani nabo bafuna okubikkulirwa mpaka lwabaawo yabawo okubiranga nti oyungo onoomusobola muzibu tumusindikire omukazi. Emizimu gyasooka ne gibuuza ngamba bana bafirisuuti manyi ku mulembe guli be bafirisuuti ku mulembe guno gy'emizimu baabuuza nti asinga kwagala ki kiki kyasinga okwagala kituufu w'amaanyi nnyo wano mu physical power w'amaanyi atukuba empi asitula geeti z'ekibuga n'azisimbulamu amenya ebikondo naye taliiko kyayagala obunafu bwe buli luddawa
amaanyi ge tugalabye bw'obunafu bwe bumuli ludda wa wangi muliza nebo yakuli naye mugambe nti amaanyi go togamanyi mugambe nti amaanyi go togamanyi naye bw'obunafu bwe bukuli ludda wa obunafu bwo buli ludda wa akalyanga akanafu kali ludda wa ku bulamu bwo kubanga oliko ekisaakaate situganye geeti za kyuma tetuganye naye akalyanga akamenye kakali saidi ki sitaani kayagala kumala budde mpaka lwaliwo ayababulira n'abawa amagezi naga nti obunafu bwe busiŋŋaanibwa mu ekyo kyasinga okwagala wano waliwo omuntu ng'olinayo kyosinga okwagala okakasa kiki kale kimbulire kosinga kwagala ki kale mbulire osinga kwagala ki kati no njagala okubuulira amazima gali bwe gati eyo principle tekyuka era bwetyo bwesigala kyosinga okwagala mwemwekwesa obunafu bwo kati nkikulekedde okyekeberere gwe wekka era nakati nkulaba oli eri olowooza ogandi wabuula ekintu ekyo kimmeze ebigwo bannange ekintu ekyo kinkubye ebigwo kyosinga okwagala bwe wasiŋŋanibwa obunafu bwo. The most dangerous thing about that, omulabe bw'anaaba alumba obulamu bwo kano kalango tagenda kuyita mu byotayagala, agenda kuyita mu ekyo kyosinga okwagala. Bw'oba onookuba emmese ng'onoogikubisa akamasu oyina kusooka kufuna information ku mmese n'otegera emmese zisinga kwagala ki. N'omanya nti obunyama obwokye bw'oba oyina butwa ebinyeebwa emmese zaagala ebinyeebwa. Kasita ofuna research oyo oba omaze, kasita ofuna research oyo waguze kamasu nti zaagala ki nti bunyama nti teeka okwo, zaagala kenyanja kamukenenko kibulungi teekako kyezaagala kyoba oteekako. Ninayo wana abantu nga mubulamu olinayo kyosinga okwagala kambala bebaliwa olinayo kyosinga okwagala. Watch out, keep that gate, tojijjaako liiso, ogwo omulyango gukuume nnyo kubanga ekikunoonya awo ekyagala okuyita. Ekigamba nti wano yatulema dda na wano yatulema wano twamugezaako wano yagaana, kijja kukola research kino kikole okunoonyereza kizuule kikyosinga okwagala. Kano kalango nkulaba otidde nnyo naye sina kyakola nnyo n'okubuulira amazima. Ebyagala okutta byonna byagala kuyitamu ekyo kyosinga okwagala. Ebyagala okusuula ove ku Mukama byagala kuyitamu ekyo kyosinga okwagala. Where your addiction is. Era lekera okwewanira mu addiction yo. Anenze sibayina kawanya kwake ebirala byonna biwangula naye bannange ekyo. Ebirala byonna biwangula naye bannange ekyo sibayina kumanyira Mukama aliyamba buyambi. Mukama nga tanayamba setaani yaliyamba. Kama yebazibe. Eyo geti gikuume nnyo. Samusoni bwe baayogera kyasinga kwagala bakazi ne bagamba kiwedde. Bamusindikira obwana buwala obubalagavu ne bulumba. Mwe mwagira n'akawala nga kali tekamodoli nga kaliko kyekanoonya bakayita dderira ne kamodoli nga Samusoni n'atabuka naga ndi kati wano Mukama yanaataasa. Kamodoli nga mwemeka nga tekamukubye ennume y'ekigwo nga waali omwami ayakubanga ebibuga, omwami ayakubanga abantu 13 ne bagweri. Ku luno kawala buwala kakazi be katate nga katono ke kamumeganga ekigobe duu n'avuganga fene bikama lumunyweza bakati nga kamulina mu control. Naye kyewunyisa kyekino nga Bafirisuuti be baakatumye era nga bali mu communication nako, close communication. Baatuka ekiseera nga tebalina wala nnyo nga bali downstairs. Era kagendanga ne kabakyekingako kagadi kati mumpe ekyokola tukola kyolina munywezezza dda mulina mutaano ali mu ccupa. Ne bamugamba genda omubuuze amaanyi gaatukubisanga gavanga wa sajja ngaatukuba nnyo maanyi gavaawo nagati kali mukindekere payida kika 3 ne kalumba
Nekambuuza ne Samusoni mbuuliramu amaanyi g'okubisa abantu ng'okuba nnyo ogenda n'okuba abantu nange ne neewuunya naye pawa ekuvaawa yalowooza ali mulaavu kumbe ali nambega kamutuuza kati ku bisambi ne kamuweeweeta ne kamusala enjala kati waliwo akajjukira akamusala enjala kamusala enjala gayena naggwayo bwati kamuga neyogera ku manyi gakuva yasooka n'alimbalimbamu awo manya bwonsibye enkolokolo embisi gaggwamu ani agga nti olina kyoliyogera setaani kyataligezesa buli kyeyayogeranga akawala kagezanga yeebase ne kakigezesa newe kitaakolanga kalemerako. Therefore it doesn't matter how many times gyogenda okudiridaalinga nga weefula yeewoma nga weewoma naye bwoba okyali mu ssaako ya setaani era anaamala n'akuloba. Era ku nkomerero Samusoni long story short yamala n'ayogera akawala n'akabuulira mulaavu ey'ekitalo ekyama ky'amaanyi ge we gava n'agandi kankubulire mwana dderera n'ayogera password akawala olwafuna password ya Samusoni ne kagamba nti owedde. Si buli ekiseka nti kikwano kyo, waliyo ebimu ebiseka nga bikunoonya kutta nakusaanyaawo. Kafuna password ya Samusoni ne kagamba nti owedde. Era ne kagenda Samusoni lwayogera nti amaanyi gava mu nviiri bukyanzaalibwa sisalibwangako nviiri mama nge bukyanzaala bamuwa ebiragiro nti tansalangako ku nviiri ekyo kyekyama ky'amaanyi gange. Ne kagamba kiwedde kankuwa obutunda onywe kamuwa obutunda ne kageranga yeebase ne kagenda ne kategeeza Abafirisuuti nti gaaya awedde olwaleero mulina ne bagandi okikoze otya nti mukindekere nze nabagamba tannema naye nga akawala akoogera katono bwe kati kamegga naggwano kamegga champion akuba yakola headlines buli lukuba yakuba Bafirisuuti bamulengera nga 3,000 ng'ajja ne babuna emiwobo ne batomera emiti ne bafa kati akamumeze kenkanawa Abaganda babuuza nti akamegga enjovu kenkanawa mu butuufu tekaba kanene kamese bumesa akamesa akatono bwe kati akamesa akenkana ng'omuyembe ogwaggwogwa kabuka bwe kati ne kayingira mu nnyindo y'enjovu ne kagiyingiramu kayingiramu ekyo ekipayipu enjovu n'etandika okuwunga eti yeewungamu 3 neyeekuba ennome y'ekigwo nekaddirira bwe kati bwe kafaanana ekigenda okukuba ekigwo bw'onoolagajjala tekigenda kuba kinene nnyo. Be careful weegendesa ebintu ebitono. Bayibuli ega nti mutukwatire ebibe ebito mutukwatire ebibe kubanga ebibe ebito bye byonoona ensuku zaffe. Be careful, watch everything. Samusoni nga yeebaka tulo akawala nga katemya ku Bafirisuuti nga balumba nga basanga gaayi akawala kamukolokoseeko enviiri zonna agenda okuzuukuka. Bamugamba nti naye ekisajja ekyo kiringa kisolo busolo totukubya ne kituttira obwereere sooka okigezesa olabire ddala oba amaanyi gaweddemu. Nako bwe kabuleba nga basembere kangamba Samusoni zuukuka Abafirisuuti baabo bazze nga bwe kabadde nga kakola bulijjo. Agenda ogoloka ati bino byawuuna ngaddawo buzi ngaddaga nti tukulina ne balumba ne bakwata ne basiba emiguwa basiba enjegere batungulamu amaaso bagamba nti sikulwanga amaanyi gakomawo nga amaaso gakyalimu. Ekikwata kisooka kutungula mu maaso sikulwanga oddamu n'okola ki n'ofuna amaanyi ng'ate okyalina amaaso. Eyo natugenzeeyo naye nga tulina we twabadde. Mukama yeebazibwe. Obunafu bwo bukuli luddawa. Address it. Leka kububikkako. Aba muli balu nnyo mu kubikka ku bunafu. Aba ne babwogerako ate oyomba buyombi otabuka butabusi. Funayo patanawo omu ne bw'ataba pastor. Musharinga naye omuntu gw'osobola okwesiga. Omugeni naye mu kino nawangula ne mu kino nawangula naye kino kikyamega. Njagala nkiwangule. Tokibikka. Tokikweka. Bw'onookikwekera kijja kumala kikulye. Twogera ku toto deliverance olwaleero. Bw'oba oyina nga tuzikubira Yesu. Ngambako nti amiina. Kati oli mulamu. Oli amugendi kakati oli mulamu. Toyonoonanga nate ekisinga obubi kirema okukola kitya. Toyonoonanga nate ekisinga obubi kirema okubaako.
yengeri gy'okgalira emizimu, setaani, emitawaana, bondage, spiritual accidents, yengeri gy'oziggalira ebweru. Ye principle esookerwako. Galawo. Galira ebweru ekibi. Olwo gwe togenda kubeera nga wakusabiranga buli kaseera nga balina okusabira emizimu giyingira lwakuba gwe ogiggulira. Ogiggulira otya? Giyita mu kalyango ako akanafu kewalekawo, akalyango ke bayita ekibi. Galawo. Mukama abampeera omukisa. Teeka ggulo mukono gwo. Gamba nti Yesu nkwebaza olw'ekigambo kyo kyempulidde. Ekyo kibadde kyange, ntegeeredde ddala nti kye neetaaga si engege eya buli lunaku, si kwe kunsabiranga okuwona buli lunaku, si kwe kungobangako dayimoni buli lunaku. Kye neetaaga butimba bwennyini n'amalobo, nze neevubirenga. Ayi Mukama, olwaleero njiza ekigambo ekirala nti seetaaga kuddayo kwonoona ekisinga obunene kwebyo ebyali bimbaddeko kireme okumbaako. Mu linnya erya Yesu onsaasire era onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto paka olwaleero, binsonyiwe byonna. Ayi Yesu, mpa amaanyi okuwangula buli kibi kyonna, kubanga ntegedde nti mu byensinga okwagala omulabe mwayagala okuyita ate okunkuba. Nyamba Mukama, mpa amaanyi okukontrolinga byenjagala bireme kunfuga, mbeere nga nze mbifuga ebyo byensinga okwagala, mu linnya lya Yesu, amiina. Oba oyina engalo zimu kubire zinoge.